ku kibanja kyo omuntu n'ajja eri tulina ekyapa wajja otya wano vaawo n'aleeta ne bakanyama n'aleeta busebaani ne batandika okusenda ne batandika okujja ki oyo akwatibwe aba akoze emisango bwe giti. First of all aba trespassa ow'ekyapa ow'ekibanja tabeera trespassa ku kibanja kye n'okyoli yakwatibwa for trespass. Number 2 oyinza okumuvunaana forceful entry oli ow'ekyapa. Ekyokusatu threatening violence najja n'athreateninga violence wano nja kubakuba temujja wano temukwatwa wano toyita wali bw'osuka toyiwa okukubye. That's threatening violence. Naye wayinza mukwata ku kyaje oba ekyala causing bodily harm ayinza okuyabagamba abamba bakubyekubye. Ekirembo yagamba abo bonna abagobeddwa ku ttaka bonna gavumenti ebayambe okudda ku bibanja byabwe. Kaakati kyeba nkimala bwinti. Number 1 omukyalo ono Penina Awoli eyagobaganya abantu ku kibanja. Kaakati nsomye direction era nja kukulagira oyise warrant of arrest okwate Penina Awoli. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.